Nkugira n'abambejja basebo ne basebo bazzukulu ba Bassekabaka mwe mwenna abalangira n'abambejja mbalamusizza nnyo naye nga nina ensonga emu gye mbagamba. Ensonga gye mbagamba eri nti nsaba muleme kubuzaabuzibwa. Nze amannya agange nze Ndagire Tajooba. Ekyanzi neggisaako erinnya ery'eddiini kulaba nga n'Abaganda bakyaye ekintu okubeera Omuganda. Nze wano wendi nalinga neetaba mu bintu bingi, naye n'Abaganda abasumba b'Abaganda wano mu Amerika siwulirangayo yali asabidde Kabaka okuggyako omukyalo omu yekka omwawule gwe bayita Reverand Mary Tusuubira. Oyo ye mulongo yasabira ku Kabaka omukyalo ono. Ye afumbirwa obufumbirwa mu Baganda naye asabira Kabaka buli lunaku. Era omukyalo nsaba Katonda amuteekeko omukisa gwe. Amannya ngaddamu nze Ndagire Tajooba ery'eddiini sikyaliyeyita kubanga batulaze obukyayi. Eddiini mu Uganda tesabirangako ku Kabaka. Namirembe awo we mulaba olwo lwalinga lubiri lw'abakyala b'Abassekabaka. Olwo lubiri akasozi Namirembe, kasozi ka mukyala Namirembe ke katuuza abakyala bonna n'abagole ba Kabaka we baatuukiranga. Olusozi ne baluwamba ku Baganda ne balutwala. Erubaga lwali lusozi lwa lubiri lwa jjajjaffe Kanaakulya. Erubaga ye Musaba era nalwo ne baluwamba ne balutwala. Bakabaka ne bakkiriza nti kale abaana baffe kabagunjuke. Ye Ssekabaka Muteesa yakkiriza. Naye mmwe abali awo Abaganda nga Reverandi Muganda ne mutasabira ku Kabaka wadde olunaku olumu, abalala bonna mubasabira, n'abatemu mubasabira, ne Kijambiya mumusabira, n'omusajja kutungula mu bantu baffe abaana baffe enjala mumusabira. Naye ne mwagana okusabira Kabaka, kale ne mbakoowa, nabakoowa muli babi ne mugana okusabira Kabaka. Teri mwawule nenayimirira kusabira Kabaka. Kakati mutandika okuyita mu bantu baffe temwogera ku bya Kabaka bijja baleetera obuzibu. Katulabe bwe mutalifuna buzibu bajja kubasenza. Kati abo Abapalestine bwe mulaba tebasabangako okusendebwa kubugibwako mu nsi yaabwe, naye Palestine kyeyitamu Buganda ne Uganda kyeyolekedde. Bannansi bajja kubatta babamalewo. Abasinga muwaŋŋanguke ensi bagitwale. Mulijjukira ebigambo bino bwe mutaddemu magezi. Kusabira nsi yammwe, nakusabira Kabaka, nakusabira abo abaatusookawo, nakusiima abo ababalwanirira. Mwe kennyini muddira omwana Omuganda ne mumuggulako olutalo. Omwana Omuganda ne mumuggulako olutalo kubanga babawadde obukunkumuka. Esente za ggwanga oli bwazibawa mulinga abalowooza nti abawazize. Ffe yajja tumulaba nga tazirina. Ebyo byonna si bye bindeese. Ekindeese okwogera nammwe kiri nti mmwe ng'abantu mulina okumanya nti ekiseera kino si kyakusaaga. Ekiseera si kyakusaaga. Waliwo okubuzaabuza abantu era nga nze nkesaako okuddamu okubagamba amazima. Amazima kali nti Kabaka yakomyewo mu Buganda, ali mu lumu ku mbirize, era batunnyonnyodde nti mu kudda baamujja mu nnyonyi ne bamuteeka mu nnyonyi y'omukulembeze eya helikopita. Ye yamutuusa gyemutuusa ne bamugjayo ne balyoka bamutwala mu lubiri olumu ku mbirize. Kabaka bwa Buganda tali Namibia, yavaayo yatuuka jjo. Baamugjayo na nnyonyi ne bamutwala gye baamututte. Kimuva mulaba nti ab'ekisaawe baga nti baamulabye. Ne bateekawo etteeka nti ayogera nti yalabye Kabaka oyo afudde, talina mulimu, tajja kukola ki. Naye bannange nga lwaki Museveni Kabaka waffe temufuula puropate yo? Ekintu bwa Kabaka tokirinaako buyinza. Okwagalibwa kwa Kabaka tokulinaako nsa. Oyo Nabalamba
Charles Peter Mayiga mwekukuutiriza ku Kabaka naye temulina mugaso. Obuganda tebukyabeetaaga. Tetwagala matikkira galiko Mayiga, tetwagala Katikkiro Mayiga. Mayiga yagala toyagala ojja kufuluma nga sinze tajuba. Mayiga oyagala toyagala ojja kuva Mengo, ojja kuvaayo. Ekirala kyembabwama amagezi mu abaana baffe abavubuka n'abawala, mbasaba buli afuna ejjezi ze ambuulira omuwendo gw'olyo alitunda, essente nja zimuweereza. Kuŋŋaanye amagye amazize. Olaba kuwasajja Matikkira Mayiga mubakuba amagye amazize, mubakuba amagye amazize, mubakuba amagye amavundu. Bisiraani ebyo. Mutuuse Kabaka waffe ku ebyo kubanga mwagala ebitiibwa, mwagala ssente, mwagala okumanyibwa. Bw'olaba ababuuzaaga ekiddako okufulumya Mayiga, kubanga nze kyenjagala okugamba Abaganda, Kabaka tasobola kugoba Mayiga. Kabaka emikono n'emimwa n'amagulu bisibe. Mayiga wanayagalira aveeyo wajja okumuleetera, naye Kabaka ali mu Uganda. Obaani Sifaayani ayogedde, Sifaayani ayogedde, Kabaka ali mu Uganda, ate ali ku ttaka lya Buganda. Kabaka yazzeeyo gy'ali, ali mu Uganda. Bakola misinformation nti simanyi state house obwedde egamba abantu temwogera, mugambe nti Kabaka taliiwo, Abaganda bajja kwekalakaasa, kubanga ate ne Kenya eriyo kwekalakaasa, ate abasirikale abasinga abalaweti poliisi baba deployinga Kenya kati gye bali. Kati Abaganda we beekalakaasa tuli mu kizibu. Ebyo bye biri e Buganda. Ebyo bye biri e Buganda. Yensonga lwaki Kabaka bamutute ne bamuyingiza ng'abayingiza ekiyenje. Nyekyo temujja kutuwangula. Mayiga togenda kuwangula tajuba. Nze teri yali ampangudde nga mulinako olutalo nga lwenkulinako. Tojja kumpangula Mayiga. Ne bw'onoolinnya omuvule, ne bw'onooyogerera ku muwafu. Mayiga enkomerero yo etuuse. Bw'okitegeera amangu weera ndi guudu. Bw'otakitegeera nze nkikubuulidde enkomerero yo ku Bwakabaka bwa Buganda etuuse. Fuluma ng'okyalina mwaka temya. Ebyo by'otugamba wavumanga Kyagulanyi nti muyaayi, ate kaakati gw'oyogera oluyaayi. Tewali ayinza kukutya nti oli wa mutima, kuba tetulina wa mutima. Oli musajja omunnalwanda awedde emirimu. Wagenda n'owerera mu masiro ga Bassekabaka. Ne nkugamba nti Mayiga toyina buyinza bulega bukusukuttu ku Bassekabaka bajjajja baffe mu masiro. Era Katikkiro wa Kabaka omulamu talina mulimu mu masiro muli. Mayiga mwakola olukujjukujju n'oleeta omusajja ensowole. Nsaba okutegeeza Obuganda nti Katikkiro aliyo. Katikkiro yennyini ow'amasiro ago Mayiga yamugobawo kubanga tasobola kumuyitamu kubba ssente. N'aleeta ensowole n'agiteekawo. Naye nze njagala okubuulira Abaganda, abantu bano meddeko batwesibyeko. Oyo Katikkiro wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye bamwokya bamwokyera wammanga. Baziika vvu Katikkiro nga bwe baayokya Kawalya Kaggwa. Mayiga mu muteege n'amagye amavundu mugamukube. Tukooye Mayiga. Mayiga by'okoze Kabaka. Mayiga bimala. Mayiga tuviire Abaganda totwesibaako. Mayiga tuviire. Ekiddako kufulumya Mayiga. Tetwagala Matikkira nga kuliko Katikkiro Mayiga. Tetugaagala. Oba tegabeerawo galekeyo. Tetwagala Mayiga. Era Mayiga bw'oba mugezi weetegule. Wano babadde bagamba ngo n'omusajja owa wano nga mulowooza nti abantu basaaga. Omwana mulenzi yabadde tamujje mu budde. Mayiga weetegule. Tuviire. Dewuwo ng'abaana bo ng'okyali mulamu nga n'abaana bo bakulabako ne bazzukulu bo bali kusanga. Naye bwesiba ku Buganda, Mayiga ojja kufuluma Mengo ng'okatambuza mugongo nga bwato. Mayiga ojja kufuluma Mengo ng'otambuza mugongo nga bwato. Oba oyagala naawe oyokyebwenga Katikkiro Mukasa
abaganda bajja kwokya Mayiga bakooye ne muyingiza kabaka waffe ne muyingiza nga bayingiza ekutiya y'omunyo. Kabaka waffe n'atuuka ku point eya deportation. Muli bagwagwa basiru batumbavu ba kika kimmwe. Kabaka w'Abaganda ne mutuusa ku ekyo. Kabaka jabba sitoowerera mwabba enjovu. Mwagala giyisa mu mulyango omuyita abantu eyijeewo. Tejaawo kabaka wa Buganda azitowa. Ate nnyongera okwebaza abataka mwenna abalangira n'abambejja abakyala Abaganda n'abaami Abaganda nebaza n'omukyalo oli Naalongo yakola ekikolwa eky'obuzadde abantu temukimanyi naye nze ndi mukazi Muganda ate ndi Naalongo nkimanyi. Omukazi oyo ekintu kye yakola Mayiga toyinza kiwona ne bw'oli nnyo omuvule togenda kiwona. Mayiga essaawa ye y'okuva Emmengo yatuuka dda. Era Museveni nze siyagala Museveni mbabuli amazima simwagala. Ensi yonna na mikwano gyalina buli muntu ankimanyi kubanga nze mulinako history. Personal history naye. Naye Museveni bw'ajja Mayiga Emmengo. Museveni bw'oba oyagala Abaganda bakuddiremu. Tuyambo gyeyo omusajja wo Mayiga Emmengo. Naye awatali ekyo Buganda teri kusonyiwa Museveni, teri kusonyiwa nyumba yo, teri kusonyiwa mukazi wo, teri kusonyiwa buli kikulinanye. Salawo Museveni ofiirire Mayiga kubanga oyagala olubiri lwa Mwanga. Olubiri lwa Mwanga lwalimu n'amagye nga lulimu malire mechanized nga mulimu ba paratroopers nga battiramu abantu naye era lwadda ne ludira Obuganda. Kati nkukakasa Museveni mujja kusenda olubiri naye olubiri olwera lwakuddira Abaganda olwo olubiri lwa Abaganda. Olubiri olwo si lwa Kabaka Mutebi era talina buyinza ne Katikkiro we talina buyinza bulutunda lubiri lwa Abaganda. Era bakubba gamba Mayiga ne beewawa ssente zo bakuddize ssente zaabwe gamba Wasajja bakuddize ssente ze bakubbako naye olwo olubiri lwa Abaganda togenda kulutwala. Ne bw'ona olukoleramu development ki era ekiseera kigenda kutuuka olufulume nga Amini bwe yalufuluma olufulume nga Obote bwe yalufuluma olubiri olwo ezziga lya Ssekabaka Muteesa lyatonyesa ng'afulumwa olubiri olwo ne jjajjaawe Lukube eyamunona n'amufulumya olubiri olwo kumwe tewali ayinza kuluwangula. Ne bwe munaayokya ebifo byonna byonna ebyennono ne bwe munaasanyawo amasiro gonna ne bwe munakola ki olubiri lwa Abaganda. Ezo Emmengo z'Abaganda. Sijja kwogera bingi nnyo kubanga obusungu nina bungi nnyo okuba nti Kabaka mubadde mumukubira mu isolation era mwamuleesenga musibe. Kabaka okuyingira mu Buganda yayingidde nga musibe era akyali musibe. Kabaka musibe wa Mayiga, musibe wa Wasajja, musibe wa Nabaloga, musibe wa Kagere. Kabaka Mutebi musibe. Kakati nga bakugamba nti ebinkweneggwe biri mu nsi eriyo kati abakyali eno abazina muwogola. Kyannaku nnyo. Mwebale nnyo okumpuliriza Mukama abakuume.